Tukulamusizza gwe wenna eyeekuumidde ku GH Media. Nze amannya nze Nakarejo Elise. Satambudde nzekka ndi ne mukwano gwange. Nange Franka Zaga Fabio. Tutudde wano ku GH Media tukutusa omusajja ateerya ntama. Omusajja ateerya ntama embaggubaggu embalangu. Akikubawo nga wekiri. Yes, tutudde. Yes, mu studios okutuusako amawulire gonna nga bwe gatambudde. Nyongera okusaasira abafunye obuzibu mu weekend nga bwetambudde. Katusaba Omukama Katonda atayongera okulongoosa embeera yaabwe. Namwe abafunye abalungi twongera okubayozaayoza ate mwongere okusaba Mukama Katonda abongere. Mpozi mu ge tulina olwaleero tulina mangi. Abatuuze omutuuze w'e Masajja waluka Gamumuuse ono omusawo Muganda Aleteddwa wa chairman LC1 ngono bamuvunaana okulunkanya obukadde 5 ono bwamwe okugula Ttaka ne bakola n'endagaano tuga tubatuusaako mpozi ne Victor Luzi yakikubye kwa Lena bingi tuga bituusaako okusookera ddala bino byabadde Masajja wano kumpi wano wafu omutuuze waluka Gamumuuse ono nga musawo Muganda kigambibwa nti omwami Nuhu yamukwasa obukadde bw'ensimbi 5 esente za wano e Uganda. Buno bwali bwa kugula Ttaka wabula ono esente zino ettaka ero kigambibwa muteryagulibwa. Sente yazibu yaziyisaawo mu kulaba alayika yabulankanya ensimbi zino. Wabula ono Nuhu ayongera okutegeeza nti bwe baagezangako okumugamba ku sente zaabwe n'ettaka lyabwe ono yabasuubiza okubatiisatiisa okubatta. Kubanga bangambyeko nti musawo Musa. Musawo wa kinnansi. Bano ab'ensaasi ndowooza. Bano ab'ekiraabo buuka ekiro. Kati so omusajja mukulu ono gwe tusanze ewa chairman LC1 ng'awere nimba n'emisango egyo. Mwami Walukagga bakoze endagaano. Bakoze endagaano n'abasuubiza sente zino ozibawa myezi 3. Bino byonna tubyogera ne bibadde biri mu kitundu ky'e Masajja. Babaddewo bonna nga bakola endagaano bulungi. Bonna babaddewo biri mu kitundu ky'e Masajja Kabira wali ensonga zino. Naye siraba lwaki omuntu obubulankanya sente z'omuntu. Ate bukadde 5. Akugambye ennoonyeze ettaka. Sente za leero zimanyi. Njagala kuzimba nnyumba obulunkanyiza sente z'abandi. Ebintu ebyo gavumenti batukwatiremukko. So bikyali awo tebinagenda ku poliisi. Tugenda kuba tubibawa mbujjuvu. Olabe statement ezakoleddwa. Mwami Nuhu ne muwala we bayogedde ki byonna ogenda bifuna wano ku GH Media. Obulangola waliwo ekivulu. Watu jiyite kapate is it? Kapate akaliwo nga beach November. Waliwo Viviano Gondi. Yes, Viviano Party. Viviano Party. Bayita abantu bagambe. Mpozi nyongera okutegeeza abantu bonna ngenda kuz'omwezi 2 temusubwa Viviano. Bangambye competitions party. Competitions nyingi. Waliyo swimming competitions era bamanyi okuwuga mujje. Mugenda kwewandisa sawa yonna by the way kugenda na maaso swimming competitions waliwo Eat My Apple bana abasinga tebagimanyi Eat My Apple era wadde abuuza nti Eat My Apple ate eri etya Ruza inawe yakikubyawo yayimbye bulungi by the way atamanyi oyimba mumulinde mu myaka egi nago gabaddewo mu wiki agenda kikuba bulungi yes so kati abatuteekamu ssente abatuteekamu kulabika bwe tuti nga tulabika bulungi kimanyi Elise Juice. Mwenywe Juice kubanga yakyasinzeeyo omunywa n'olyanga emirembe gikomyewo. Akanamba kaffe kajja kubeera wansi. Elise 07 095 95 790 oba n'okuba ku ya MTN Elise 07 82 207 259. Mpozi n'aba GH Media be bali mabega wa bino byonna kapulinti kola bakano. Muzigo. Kyovula n'okunekanika. Nkoyo kwambala bwenti buli kimu afulumya muzigo ogenda kwambala ya kulwembeera eyo n'ebirala bigenda kubeera ku Autospa emunyonyo
ng'ennaku z'omwezi 2 kuva ku makya paka kino saawa zinaatuuka ate bajoyininge pate mpaka ku makya twesangeyo mukule tickets nga bukyali ziggwawo ngenda okutegeeza Aleteddwa oba ennyonyi enkeeze tiketi za mutwalo gumu n'ekitundu mpozi mmwe abanajaletiko bakusasula emitwalo 2 20k sente ntini wetekemu sente onyumirwe olafya lunabuddu wetekemu sente onyumirwe wena olabika obulungi mpozi nyongera n'okutumira basikani promoter abantu abo bali ku point manager scan gyali tumutumiddeko bakola emirimu mingi ankoledde ebintu akola ne buposta bwange obumwawo akola posters stickers osobola batuukirira ku bailayisi bailayisi yali omusajja wa kabaka yeyita scan lakers and whistles bagambeko kyekiriyo byebagenda okusangayo tickets yegenda kuba trip lakers and whistles ngenda kuz'omwezi 10 November bano abanyumira okutambuliramu eno baasi erimu emitendera batera kugiyita mu lulimi olwaffe olunabuddu double decker kigenda kuba kiri awo tugenda kuba so enteekateeka eyo nayo weeri tumaaso kawo tugenda babuulira tiketi ozisangawa kyetaagisa kyokugenda mu trip eyo byonna ogenda kubifuna maaso kawo tugenda kubeerayo ate olina okujja ngenda kubeera watenze nze ntuula ku deeka eyo waggulu gyembeera tula ku deeka eyo waggulu naye eyo trip n'abajja va hit media bagigomyemu omutwe bataddemu ne ssente togisubwa ndowooza balaba benyigira bintu bingi baddeno tebatuula wamu musajja mukulu CEO wa Java Hit Media mumanyi teyeri antama ate tatulira wamu mumanyi so kulwembeera eyo tugenda tubatuusaako ebintu nga bitambudde n'obulango obulala gye bujja maaso sigadde nga Joan Elise the CEO of Elise Juice wamune mpozi basajja mivule Frank Zaga Fabio ku lwa JH Media aliza obulamu obulungi mwera bye